video yaffe ya leero tugenda kwogera ku musana oba giyite enjuba era n'ebyo ebigikwatako ebitonotono bannasayansi bye bamanyi sofa. Ebibuuzo ebisooka nga tetunnabatuuka wala nnyo. Ekibuuzo abantu kye basinga okwebuuza ekisooka, omusana ki ekiguleetera okubeera nga gwaka era gukola gutya? Ekibuuzo ekyokubiri, omusana gulina mugaso ki eri ensi oba sseŋŋendo kwe tuwangaalira? Ekibuuzo ekyokusatu, omusana gunaafa ddi? Kubanga nga bwe nabannyonnyola nti buli kitonde kyonna kijja tuuka ku nkomerero oba kijja tuuka kife. Naye wabula nga tetunnatandika, badde nkusaba osubscribing era olikinga vidiyo eno, oleke ne komenti wansi awo oba ng'olina ky'otategedde ky'obuuza. Katutandike n'ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekisooka kiri nti ki ekireetera omusana oba enjuba okuba ng'eyaka era ekola etya? Taasa esooka yiino, ekireetera enjuba okubeera ng'eyaka koowa yaayo ekola kye bayita nuclear fusion. Nga olaba nuclear gye bakuba neetuuka neekola kye bayita nuclear fusion neebaluka neekola omuliro gw'amaanyi. Kati omusana nagwo gwefaananyirizaako omweyengere bweyaba gukola kye bayita nuclear fusion mu koowa yaayo ekireetera hydrogen okuba nga kyuka n'afuuka helium ekiguleetera okubeera nga gwaka oba nga guvaamu ekitangaala. Star yaffe oba omusana gwolaba buli ku makya mukulu okutuukira ddala ku biliyoni 4.5 ez'emyaka era nga gugwa mu katagole oba mu bika by'emunyenye ebiyitibwa yellow dwarf. Jjukira nti waliyo emunyenye nnyingi nnyo mbwegula era nga zirina ebika eby'enjawulo. Waliyo zi red dwarf, yellow dwarf ne white dwarf n'ebika ebirala eby'enjawulo. Ayagala okweyongera obinyonnyoka nakola vidiyo ezibikwatako. Oba oyagala okweyongera otegeera ku bika by'emunyenye eby'enjawulo waliyo vidiyo ze nakola edda osobola okugenda n'oziraba. Katudde ku mulamwa. Omusana gunene ogwaffe oba giyite essaani oba emunyenye yaffe eyamba nnyo kinene sseŋŋendo zino ziri mu solar system yaffe okuba nga ziri wamu nga tezitambula mu bwengula oba nga tezitaayaanya. Obadde okimanyi nti mu bwengula eyo waliyo sseŋŋendo eziriyo nga tezirina sita obufuuze nga tezirina waka nga ziriyo zitaayaaya butaayaaya mu bwengula ng'era ziri mu bunnyogovu obw'amaanyi. Kati singa sseŋŋendo yonna eba nga terina munyenye gye obitinga oba gye yeetooloola kigireetera okubeera nga etambula butambuzi mu bwengula. Kati sita yaffe eno oba guyita omusana guyamba nnyo sseŋŋendo ziri mu solar system yaffe okubeera ewamu oba kubeera nga tezitambula okuli n'ebingi oba biyite ebi asteroids ebiriraanye solar system yaffe kw'ogasse n'emyezi egya sseŋŋendo ez'enjawulo kubanga jjukira buli sseŋŋendo erina emyezi gyayo. Magnetic field ya sita yaffe oba magnetic field y'omusana ekyuka buli luvannyuma lw'emyaka 11 egya wano ku nsi oba mu lulimi olufuutifuuti kiyite solar cycle ng'ekyo kituukawo buli luvannyuma lw'emyaka 11. Ekibuuzo ekyokubiri ky'oyinza okwebuuza, omusana gulina mugaso ki ku nsi? Ekibuuzo ekyo ekyokuddamu kiikino. Okusookera ddala nga tetunnaba kugenda wala nnyo tusooke tulabe bino ebiri okumpipi bye tusobola okulaba. Omusana ogwo gw'olaba ekitangaala kyagwo kiyamba nnyo okubeera nga ku nsi ebimera bikulako. Lwansonga watali kitangaala tewali kimera kisobola kukula ku nsi. Ensi egenda beera mu bunnyogovu era weekyesaaniwo. Kati omusana ogwo ekitangaala kyagwo kirimu ebiriisa eby'enjawulo ebiyamba ebimera okuba nga bikula. Ekitangaala kyagwo kiyamba nnyo obulamu okubeera nga ku Earth bukyaliko. Omugaso gw'okubiri guyinza obutawulikika nga mugaso eri abantu abamu. Guli nti omusana gutuyambako okusobola okuyigirako ne tumanya ebika by'emunyenye ebirala nga bwe mbagambye nti ebika by'emunyenye bingi gutuyamba okugusomerako ne tumanya oba ne tupredictinga ebika by'emunyenye ebirala biyinza kweyisa bitya oba biyinza beera bitya nga tusinzire ku guno omusana gwaffe okugusomako lwansonga gwe gutuli okumpi. Ekirala omusana gwe kituyamba oba gwe kiyamba Earth okubeera nga weetuli kiikino. Omusana ogwo gw'olaba nga we nabannyonnyodde nti gugwa mu katagole ya yellow dwarf. Ekitangaala kyayo kiri just enough okubeera nga kisobozesa obulamu okubeera ku nsi. Oyinza okwebuuza lwaki musana ebika by'emunyenye ebirala oba okikutte n'okiteeka omusana we guli essaawa zino oyinza okwekanga oba okwewuunya nti obulamu ku nsi buyinza obutabaako nga buli kaki. Olw'ensonga buli munyenye oba buli sita erina okwaka engeri gyeyaka, mulimu ezaaka ennyo mulimu ezaaka empola era ekitangaala kyazo oluusi kiba ky'amaanyi oluusi kiba kitono okusinziira ku kika ky'emunyenye. Kati ebika by'emunyenye ebigwa mu katagole ya yellow dwarf nga guno omusana gwaffe byo engeri gye byakamu eri just enough okusinziira ku habitable zone gye tulimu nti ekitangaala bwe kitutuukako kiba just enough okubeera nga amazzi gabaako n'okubeera nga obulamu bubaako. Naye singa oba okutte ekika ky'emunyenye ekirala ekyaka empola n'okiteekawo oyinza okwewuunya nti obulamu buyinza obutabaako nga we mbannyonnyodde.
ekyo kireetera omusana okubeera nga gwa mugaso nnyo okulaba nga obulamu ku nsi buba nga bukyaliko. Olw'ensonga gw'omusana gugwa mu kategori ya yellow dwarf, si red dwarf, si white dwarf, naye wabula yellow dwarf. Ekibuuzo ekisembayo ky'oyinza okwebuuza, omusana oba sita yaffe egenda mmala bbanga ki oba esuubira okuba nga egenda kuwangaala bbanga ki okufa? Ekibuuzo ekyo nga sinaba kiddamu neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno n'okuleka komenti wansi awo oba olina kye weebuuza. Ekibuuzo ekyo ansa yaakyo eri nti omusana gwakawangala biliyoniya 5 era nga gusuubira okuba nga gugenda saanawo oba nga gugenda kufa mu biliyoniya 5 mu maaso awo. Engeri gye gusuubira okusaanawo oba okufaamu gujja gejja oba gujja kweyongera sayizi gutuuke ku state ey'okuguyita red giant era nga bwe gutyo gujja sooka gusaanyeewo buli sseŋŋendo enaaba egusemberedde mutadde ne